bakyali bange mwanchawa naye nzikirabanga nammwe abanyamba singa mwali temwanchawa sandibadde freestyle bakyali bange mwanchawa kubanga babatemera ne mumbuka singa mwali temwanchawa sanditegedde nti nammwe muli bala. Oli ku Franklin Media, oyo gwe bayita Bobi Wine. Oyo gwe bayita Bobi Wine, omusajja ali talented mu buli kimu. Ali talented mu buli kimu. Wabula nyongera okusaba gwe buli mupya tweyongako bambi subscribe, teweerabira kunyiga kade, teweerabira. Naye ng'omukulu Bobi Wine atukubye lapu, akubye oluyimba luno, njagala mwenna muluwulize n'obwegendereza mumanyire ddala message kyeri mu luyimba luno. Era ddala kikyabadde ayogerako, bantu ki babadde ayogerako mu luyimba luno, tuoke tumanye Bobi Wine yaani. Kansooke mbawe vidiyo eno nammwe mugiwulire bulungi, muwulize n'obwenkanya, muwulize n'obugumiikiriza, ate muwulirize mpola mumanye Bobi Wine yaani. Bakyali bange mwanchawa naye nzikirabanga nammwe abanyamba singa mwali temwanchawa sandibadde freestyle bakyali bange mwanchawa kubanga babatemera ne mumbuka singa mwali temwanchawa sanditegedde nti nammwe muli balayisi. Bakyali bange mwanchawa olw'okugenda ku mazima ne mumbuka singa mwali temwambwaka andibesize mu byakabi ne muntunda ne fulufiga wanchawa naye muga Katonda mukulu nga wanyamba singa walinga tonchaye nandikwesize mu byakabi ne mumbuka ne basi kati wanchawa akyali wange amazima nawe nontunda singa walinga tonchaye nandikwesize mu byakabi nonchi waliyo abalala bangi nnyo obambogereko naye I want to keep the friendship, and you guys know that at the end of the day I love you and you love me, but because money and confidence, but you can have a harder breaking point as a generation, man. We must not lose each other to greed, okay? Naera nidamo kubalaba ndiddamu okubalaba nga eyali Bobi tosobola kumutegeera ne kanyini nga ndiddamu okubalaba nga eyali Bobi tosobola kumutegeera ne kanyini teyetegeera ng'ajjudde bicepe yafuuka na pulezidenti ng'eyali Kaguta wammwe twamuwangula alina eri mu kyalo nga bano nine bakyali bange ba edi mutwe tuli wali tuteredde nga tuli ne batayi bange ba director devi nga tuteredde nga tuli ne bakawo bange banubiyani entebe nga tuteredde tuli ne batayi bange badani magiki entebe nga lituvimba ngabo babuse sipezi yoza wanchawa olinganga eyanninda ate nno mwana wattu sijasiba miziki bebanchawa. Muhozi was my friend, Kaihura was my friend, Rukutana was my friend, even Museveni was my friend. Nene banchawa olw'okwogera mazima. Kaihura wanchawa naye nga wakola bubi kuba nali kyaliwo ne Muhozi wanchawa naye gwe nze nkirabanga eyanyamba singa walinga pulo. That's a fire. Yeah. Like I said in the beginning, please don't take offense. I'm an artist and we turn everything into fun. It takes maturity not to take offense of art and a little bit of comedy.
That's your fire. Yeah, like I said in the beginning, please don't take offense. I'm an artist and we turn everything into fun. It takes maturity not to take offense of art and a little bit of comedy. Welcome to this show, ladies and gentlemen. We are here at One Love Beach in Busabala. Yeah, and this particular place is called Radio Corner. Omugenzi moze radio yasigako yo paint kuma injago yagalanga nnyo wano. Ekinewunyisa nti ba legend balina ebintu byebafaananya. In Uganda we've had two legends abalina outstanding voices. That was the late Paulo Cafero and the late Moze Radio. Naye kati luli ku quarantine show I gave respect to Moze Radio, and now that we are blessed and honored to be in his presence, ye tumuwadde ekitiibwa ekimala. Olwaleero I want to respect the great late Paulo Jobo Cafero. I've not commented about the goings on